Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Ku BTN Media Beyond the newsroom, amawulire si malungi. Muzukuke tusabire omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu agenze maaso n'okubeera ng'asalibwako embeera si nnungi ya bonkenke mu bitundu by'Embarara gy'asuze olunaku olwaleero. Gwe nno wenna awo w'oli njagala ogende maaso n'okubeera ng'ofuna akasimu osooka obuuze ku bali okumpi n'omukulembeze embeera gy'alimu kubanga ye eky'amazima tewoomesa nakabululu. Nkugambye Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 774 ne noti 744 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Nkugambye poliisi nevuddayo ku bulumbaganyi obukoleddwa ku mukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ekiwamba aba National Unity Platform kyeyongedde, embeera ekaabya amaziga. Gwe nno wenna ali eyo wandibanga ekyamazima matuufu okyaliisa bijanjaalo mpiso naye embeera si nnungi yadde akamu n'akeddagala. Nze Deni akutuusaako ensonga, tuli ku mukutu Semakutu ogwa BTN Media Beyond the newsroom. Njagala okusaba n'obwombeefu obw'ekika ekyagulu video sooka ogimpere like. Bw'ogiwa like ejja kudduka emisinde mingi etuuke ku buli sekinoomu. Ate mu ngeri y'emu njagala okubeera nga nkusaba gwe mulungi andaba era agenda mu maaso n'okuba ng'ogoberera twegatteko mu butongole ng'osubscribinga. Nyigaawo ku kagambo subscribe, then bw'omala okone mu kadi okagye mu personalize okateeke mu all tufune notification ku mboozi zonna ennyuvu ze tugenda mu maaso n'okubeera ng'ate tukuteerako. Banywanyi munzikirize sigenda landaga okujjako okujjukiza nti n'omukutu omujjo ogwa den exclusive emboozi eziri exclusive eyo gye tuziteeka. Bino ebigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze ku kiwamba bantu ekibaddewo olunaku olwaleero. Bali mutukwata tugenda genda buli wamu era olunaku lw'enkya tugenda ntungamo, tugenda Lwampara n'entungamo, tugenda kutuuka ku buli bannayuganda tubatuuseeko message yaffe bannayuganda be bajja okusalawo ekyo okukola. So ekitegeeza nti olunaku olw'enkya olukuŋŋaana lw'entungamo lugenda kubeerawo era ekibiina kyeteefuteefu okusigala nga kigenda maaso n'enteekateeka y'akakuye, kubanga tumanyi nti bakola bino batusale sipiidi batulemesa okutuuka gye twagala okgenda. So tetugenda kupowa, tugenda genda entungamo kuba tugendayo mu mateeka, tugenda genda Lwampara kuba tugendayo mu mateeka, era abantu ba Lwampara n'abantungamo tuli omuhana nyenkya kale bitwije okwo. Wow. Robert Kyagulanyi Ssentamu bawambye abaana abasoba 40 olunaku olwaleero babadde ku trail ye mu bitundu eby'Embarara bakoze ambush ne bagenda maaso n'okubeera nga bamulumba. Ebikolwa nga binene tubivumirira ebitagoberera yadde amateeka, engeri y'okubeera nga bafuga bannayuganda engeri y'ekitujju etagendera ddala maaso n'okubeera nga egoberera amateeka, kubanga eyo si engeri oba oliawo ab'ebyokwerinda gye bandikozesezaamu eryanyi mu kukwata abantu abalina gye bawangaalira ye ate abatalina na musango nga twalabyeko kubaggunda bannaabwe emiggo nga mpaawo n'omu agenda maaso nakubeera nga abakuba ku mato. Kya buswavu nnyo nnyini ddala era kaseera kakusoomozebwa nnyo eri abo ab'ebyokwerinda abakwata emigemera wala ne balowooza nti oba oliawo mwana tubbo gye bali batuuse mu ggulu, naye akaseera gye kali ate ak'okuba ng'ebyo byonna bibuuzibwa. Wuliriza nno musajja mukulu ono amanyikiddwa nga Lusooke omwogezi wa poliisi byayogedde. Abantu bano bemukutte mwabasangako Arua ne muyingira mu hoteli ne muyoolayo abamu. Juzi mwabadde babadde Mbarara ne bayoolayo abamu. Mugenda okubayola nga bakava ekiruhura kubakuba miggo. Abakiruhura babakuba emiggo mwakakwatako bameka. Ngabo bweba waliwo yakubibwa alope poliisi weri babuuze waliwo omukubo yenna yalopye omusango gwonna. Kyogambye byali ekiruhura temwabiraba, mwina we munoonyereza, mwina we mutuse mu kunoonyereza oba ebyaliyo byo byonna temwina kye mwalaba. Ebyali ekiruhura okunoonyereza nako gye kuli kubanga poliisi ya picking interest, naye bw'oba oyina omuntu usongako olunwe nti yono kwatagana ne poliisi ffe kye tugamba kyokka totwalira mateeka mu ngalo. Kati mwami Lusooke evaayo nnyonnyola eggwanga musango ki ogukwasizza abaana bano era ki ekigenda mu maaso n'okubeera nga kibavunaanwa.
kale kaba kaseera ka kwewuunya ebintu nga bino nga bigenda maaso n'okuba nga bitambula mu ggwanga lyattu Uganda nga bagamba nti wano we tuli mu ggwanga erigoberera enfuga ey'amateeka. What a shame. Okugamba nti nno bali eri be baakuba ani yajja n'awaabira. Really? Bulijjo wano be mukwata mwakutta omwana Wuuno eno gwe baatwedde ejjo mu kkooti y'e Masaka. Ng'omwana ono bw'abadde avuma president ng'ebigambo nno byayogera byankyukakyuka bagamba nti olunaku lujja kukya mwana ttu nga temukyali mu bifo ebyo naye munaaba mutya nga mubivuddemu. Bye bigambo omwana oyo byazzenga ayogera. Bamusibye ne bamuteekako omusango gw'okukozesa obubi omutimbagano kw'oteeka okuva olwo omukulembeze w'eggwanga. Konze wow, what a shame. Bw'otunuulira ebigenda mu maaso mu ggwanga lino ekyamazima amatuufu byennyamiza. Naye era kyo kino omanyi omuzungu yagamba no one is safe in a sinking boat. Wakati mu lyato eribbira tewabaawo muntu ali bulungi kubanga ffenna tubeera mu kuyaayaanira bulamu. Eggwanga lyattu Uganda bwe lituuse ndowooza liri mu kaseera ak'okubeera nga lye lyato eriri mu kubbira mu ssemayanja nga si mugga wabula ssemayanja nga bw'olaba Indian Ocean nga liri wakati ligenda era omuyaga omunene guugwo nga gutuli mu maaso gugenda mu maaso n'okuyuuya akaato kamukono kwe tuli ffenna. Kyokka nga nno munnange kya buswavu okusanga omusibe ali mu kkomera ng'akuba munno oluyi ng'amugamba nti tokimanyi nze mukama wo Katikkiro. Kyokka nga mwenna muli basibe. Eyo nno ye Uganda oba olyawo abangi gye bagenda mu maaso n'okubeera nga balaba ate nga ffenna tuwangaaliramu. Biki ebibaddewo nga bakwata abaana ba National Unity Platform? Bino nno bambi nkusaba obirabe mwana ttu nga bwe bitambudde. This is not Museveni's police. This is not a tribal police. That flag does not symbolize any tribe. That flag symbolizes all of Ugandans. You should be ashamed of yourself. Mr. President, watu wako kumurugana kuchigenda maso. Kuchigenda maso mukirama. Batusazeeko baagala obudde buzibe batukoleko obulabe. Baagala obudde buzibe batukoleko obulabe. Bakutte abaana batalina musango bannamawulire abawala bagaba flyers n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Naye tewali kubo yayogedde ku bagunzi ababadde bambadde t-shirt za Museveni abatulumbye ne batukuba. Okay? So kakati bali mu kutupa bali mu gamba nti ate ffe okubeera nga tutambula nga tugenda gye twali tugenda gwabadde musango. Okay? Ekyo kya buswavu nnyo. Museveni should be ashamed of himself. Byabakama, Mr. Byabakama, you've not come out to talk about the attack. You've not come out to talk about the attack on us by people wearing yellow t-shirts, by people protected by police. You've not come out to talk about that. Cameras showed Muchibi, a police officer, and a group of officers escorting criminals to attack people, throw stones at us. You've not talked about that, but you had the time to see when I was going. Manyi waliwo enjogera eriwo egamba nti yayogera afa. Naye banywanyi n'asirisa afa. Ky'ekyamazima amatuufu. Ne bino ebikolwa ebyefutwa, bino ebikolwa ebyekitemi ebyekitujjube mugenda maaso n'okukola ku bannayuganda. Wallahi billahi talahi mugenda kubeera nga mubisasulira. Abamu mujja bisasulira mu kabuli. Abamu mugenda bisasulira ku nsi kuno. Ebyo bibawoza mu nsi 10 ne ku ggulu 10. Nedda ebirungi n'ebibi byonna mugenda bigabanira wala eno ku nsi. Kuba teri yali afudde n'avayo n'atunnyonnyola bulamu buli eri ng'ofudda byonna mugenda birozaako buli kikolwa kye mukola. Ebyo birungi bye tubeebaza. Mwebale nnyo mwebalire ddala mukutta abaana ba NUP mukoze omulimu gw'amaanyi. Naye wallahi mugenda beera nga mubisasulira nga nammwe mulaba ku birungi ebyo bye mutuusizza ku baana. Famire zammwe kirungi mutuula nabo, munywa nabo, mulya nabo, abaana bammwe ate naddala abasirikale muli bankuseera abaana bammwe basoma n'abaana b'abankuseere bannaabwe. Your daughters and sons will pay for your evil deeds that you're doing to Ugandans. If someone say, go slow, toyogera, sirika, yes, ayogedde afa, kubijja by'owamwe gwasooseeyo. Bwe tutunulako, kubijja gw'osooseeko, bonna baafa struggle, kyali kibuuzo kya mukunja. Ekyamazima amatuufu bino bye mukola, abaana bammwe nammwe muli bisasulira ne bazzukulu bammwe. Let's be human. Tubeeremu ak'obuntu n'ensigo ey'obuntu okusinga okugenda maaso n'okukola effujjo eryenkanidde awo ku bannayuganda
bano bantu nga mmwe bannansi bannammwe bannayuganda abalinga ggwe. Kati mwe mwegate ku bantu abangi kangende n'abo abaana baffe balina. Okay? Yeah. Nendiyo mugende musigale. Bambi buli omu agende. Mwe buli omu akume munne. Okay, tebabajjako muntu n'omu. The president bagala muti eno omushali ngena kuli wizibwera bali bulungi Bambi musajja wattu oh my goodness. My fellow soldiers, the frontliners, the journalists, whoever is on the front line covering Robert Kyagulanyi Ssentamu, this message goes to you. Let me hope it finds you in good spirits. I want to let you know that we are behind you. The moment that we decided to go at the institute, university, to pursue bachelor's certificates, diplomas in journalism, my brothers and sisters, the journalists, journalism is not a job, but journalism is a call. Journalism is a gift from God, whereby we earn the small amount of money. The media houses that we are working for, they don't pay us in time, and they give us small pen. But we leave all the struggles and we go on the front line. My brothers and sisters, I want to let you know that we are with you. May the Almighty God get you through this most hard time. And I believe one day, one time, we shall have a freedom of press. As Article 29 of Uganda Constitution states that there shall be freedom of speech, freedom of press. But really, is there freedom of press? We stand in solidarity with all the frontliners abagenda maaso n'okukavalinga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Njagala bakakasa nti kino kiriwo kaseera ne banywanyi mujja genda maaso n'okukitamu oba tugenda kukiyitamu. Kubanga oli ayinza okuddawo n'agamba nti nze ndi munnamawulire kasitandi eri bbali nze teryaŋŋambako ntula mu studio yange n'enkola. Remember, by'oli mu kukola waliwo abonyeebonye akubiddwa tear gas ali mu makomera ng'asibiddwa. We are the informed friends. Tulina okuyimirirawo ne ku bannaffe. Bannamawulire mwenna abeewaayo okukolera mu mbeera ey'obugobi tuyimirira wamu nammwe era ne tubeebaza emirimu gye mukola. Newankubadde nga tukolera bakama baffe abatasiima, abatasasula mu budde, abagaba akasente akatini nako n'okabanjiza ebbanga ne tusigala nga tukola. Kutegeezezzaako nti amawulire si mulimu, wabula amawulire kuyitibwa era kirabo ekituweebwa okuva eri Mungu. Kubanga bangi abataalina kuyitibwa okwo baagasuulawo dda. Ebyo nno mbikugambye okusinziira ku ki ekitambudde. Njagala owuliriza ebigambo bino bya David Lewis Lubongoya bye bino wano. Mbazaabo abo bonna bonna abakwatiddwa olunaku lwaleero. Kati obudde bukyali nnyo okumanya. Kuba tetumanyi ani gwe tulina, tetumanyi ani gwe bakutte. Abamu bavuddewo nga bazirise, abalala bababuza obubuza. Kati tukyagenda ani ataliiwo. Naye nga bannaffe bangi nnyo babakutte basukka mu kikubi. Ssaabawandiisi obadde olina obubaka? No, ensonga muziraba mwena mwena ezigenze mu maaso olunaku olwaleero. Kyembadde nkusuubira kubuuza pulezidenti ekiddako. Olunaku olw'enkya ki ekiddako? Twagamba bannayuganda tugenda kutuuka mu buli kitundu
oba tutambuza bigere oba tukola bye tukola biri mu mateeka tewali tteeka n'erimu lyetumenya tewali ffujjo n'erimu lyetukola naye ffe tukolebwako effujjo ate ne bajja ne bakwata ffe poliisi tenavaayo kwogera ku bantu batulumbye tenavaayo n'omulundi n'ogumu naye bali mu kutulumba bali mu tukwata tugenda buli wamu era olunaku lw'enkya tugenda ntungamo tugenda lwampara n'entungamo tugenda kutuuka ku buli bannayuganda tubatuuseeko meseji yaffe bannayuganda be bajja okusalawo ekyokukola so ekitegeeza nti olunaku olw'enkya olukuŋŋaana lw'entungamo lugenda kubeerawo era ekibiina kyeteefuteefu okusigala nga kigenda maaso n'enteekateeka yakakuya kubanga tumanyi nti bakola bino batusale sipiidi batulemesa okutuuka gye twagala okgenda so tetugenda kupowa tugenda genda entungamo kuba tugendayo mu mateeka tugenda gende lwampara kuba tugendayo mu mateeka era abantu ba lwampara n'abantungamo tuli omuhanda nyenkya kare nituyije okwo Bobi Wine abagambye tituli mu kkuba olunaku olw'enkya tujja baganda bange embeera bwetyo bweri tewoomesa nnakabululu mu lulimi oluganda bwekityo bwe kyogerwa bannyinaffe ne baganda baffe by the way bw'oba olina omuwala eyafumbirwa owa security ne bw'omunonayo ne bw'omunonayo anyway si birungi muzikirize mbate mbaagalize bye mutwagaliza n'abakola ebikolwa nga bino eby'ekitujju munywanyi mwebale gye mutuusaako engalo mweyongere obikola era empeera yammwe erijja kubanga bye mugwanidde okukola eri bannansi banywanyi mbatadde tusinkane nga guludde nakkiriza Beyond the newsroom, where untold story is revealed.